Amatuze ku Cruise exclusive webale nnyo kubeera nga ate otwekumiddeko. Ndina omusajja abaana gwe basinga okugiraagira nteredde ntende anaye ensi eno omwana ono oba yamalako ebulunga n'alyoka ayimba oluyimba naye nga okay tugenda kuba tunyumyamu 2-2 ne 2-2 amugendedde atya. Starting of the year he had a good song. He had good songs. Naye corona bwe yayingirawo he was one of those people ndoza tuyinza okugamba nti baba badde abali affected nnyo bado bamaze okuteekamu kakasente ne kati kigenda kitya planninze atya 2-2 okubanga ate yeeteekateeka bwekijja mu kintu kyoko bagamba era esooka obuze ku bantu nze nkubulira abantu bye bagamba Pelekela baby company me, ka when you company me you comfort me now. Echirala chota mani, kwantamboza chimanye kwetikini intended. Yes boss. I go kati kano ka ako ka ndai abaana bagambye obadde ova mu kisenge no mu vibe ate we yakulinyidde. Tomanya munayinza osanga gye naliva omanyi vibe zirinnyira buli wamu kantereeze wano akatebe kange ojja kunsiiga wano koronawo obulamu bugamba ki? bulamu bulungi bro kyekiri ate obubwo obuliridde oli eyo mbadde awo abaana nali awo abaana nga bambuuza bannaye tubuulize ku mukwano gwaffe yalaga wa Granade official obutubawo ng'otadde ntende ani yakute vidiyo ya ntende Aronia emmotoka ne mugijuza ebimuli yaman just era nga bwomanyi yabigattagatta awo ne tukola ekyakabe yaman. What's the biggest challenge gy'osinza osanga mu kana akaseera ka COVID? Just I miss my people. I miss being on stage, you know, like missing ebintu bingi nze ng'omuntu iyo kale yeringa challenges and I miss a lot of things. I miss my people. Ekintu kikisinga okuntokyalinga kale kisinga okunnuma right now. Kitega n'ebisigadde ebyo bigatta ne Rolex eriika. Omuvubuka bw'akulaba abeera awo n'agamba nti kale ndaba Granade amuvubuka mulungi tuyinza okugamba tyo age you're successful mu dream yo naye do you have a girlfriend olina omuwala oyo akuli emabega wakupushinga kuba behind a successful man there must be a woman so gwenga gwomuvubuka olaba waliwo omukyala ayina Nali ewaka eyo tomanya waliyo bakyala waliyo omukyala gekyomanya ndi fine gekyomanya sisobola kubanga nyirira bweti nga tewali andabirira yeah people banfaako naye katugambe Granade osobola okukola embaga ngenda kuwanjula very soon ngenda kuwasa mama ono baby biri mu process sokone mama ono baby mwaddamu omwana mulaba omwana ennaku zino ate abafaananye nnyo babiri muyinza okugamba mubeera mwenna era omwana aba mwana taata ne mama baawukana era omwana asigalawo nga mwana yamaani nyumiza ku bulamu bwa taata ku myaka gy'oliko ne ttutumu ly'oyina okikutte otya obulamu bwa taata nze kirungi omwana wange tabeera wano sibeera naye abeera London kitegeera so obulamu bwa taata like bw'ofuuka taata obulamu bwo bukyuka kitegeera ofuna ebikubanja bingi kitegeera nze naye gosevinga nga maze kuzaala mwana kitegeera kati bingi ebyali bimmanja we namala okuzaala omwana nemanya kati nfunye taata life ekyukamu ofuna ebikubanja ofuuka musajja okitegeera naye bw'oba nga olina emyaka 3 nga tonazaalwa tonafuuka musajja kitegeera naye bw'ofuna omwana n'ozaala bakuyisa nammanju bakuyisiza ddasewo mu mulyango yaman bw'ofuuka taata oba olina ekitiibwa ky'ofunye ate n'obulamu bwo bwennyini mayindi bw'oba nga obadde muto mu mayinde okyuka buli kimu kikyuka so I think it's a great experience omuntu gy'alina okuba nayo yaman. Sikubuuzanko kibuuzo kino Granade but briefly nga tuzze mu serious perspective
okufuna omwana ono gwe tulaba mutabani wo gw'olina gw'oyagala ennyo gw'osobola postinga ku Instagram, wali okyali yala oba ebintu byali tebinnakuta? nali nkyali yala. Tunyumize ku mbeera eyaliwo. Muvubuka ayina dream, ofunye omwana, bazadde b'omwana balaba yala boyi, babuuza omwana tata w'omwana afaanana atya, kusoomoozebwa ki okwali awo? Omwana wange we namuzaalira nali ntandise ofuuka owakabe. Kuba nange baamuzaala, bwe nazaala omwana wange, after a few days nenkuba nkuloga. Nenga nalinawo ennyimba ezaaliwo. Kitegeera. After few months, a few months. Ne wano mu kufunisa olubuto wano wali yala? Yeah, nali yala. Naye saali yala. Nalinamu ng'omuntu. Zimala omuvubuka. I wasn't musically, business yange, and I wasn't already there. Nali sina shining nnyo. But I think omwana wange yajja n'emikisa. Yeah, man. Did your girlfriend by that time believe in you mu kirooto kye wali ogoba? Yali ambirivingira mu bambi. Kuba yali anjagala nnyo. Tewafuna kusoomoozebwa ng'abavubuka kwe basinga kufunanga bataata bamaama ku sayidi eri? Nze simanyi lwaki naye nze kyemmanyi omwana eba blessing. Kitegeera. Kuba nange nsooka nendowoozaamu kuba nze ndi muto naye mu birowoozo byange ndi muntu mukulu. Nze natandika okutegeera eby'abantu abakulu ndowooza nga ndi 8 years, like okutegeera bino. Kitegeera okutandika kuba nze 8 years 7 years nali mu hustle eyaddala. Kitegeera nga ntandise hustle eyaddala. Kitegeera. Naye I think man omwana omuntu yenna ng'ofunye omwana mu bulamu bwo ng'oli ku myaka gyange, you have to be proud bro. Si buli omuntu azaala ate si buli omuntu asobola kufuna ku kyobamanya. Sigenda kyogerako nyingi kuba simanyi nnyo, naye omwana kunze is a blessing. Era I was so happy omwana wange okuzaalibwa kuba nakaaba nnyo amaziga. Essanyu nalina nakaaba mu bukaabi maziga. Bamuzaira no Uganda nga bamuzaira London, like I was on nali ku sim, nali ku video call. Yeah man. Bakubira ne bagamba from today I was there. Naliwo. Nali ku sim. Era naliwo. That means naliwo, you know. Nenga. Yeah. What was that word you told her mom? Nga olabye omusayi gufuluma. Namukulisa. Kuba pain yayita mu nnyingi okuzaala omwana oyo. Era mweyanza okunzaalira omwana omulungi. Yeah man. Abavubuka bangi ku myaka gyo oli yandigambye nti you know what, olubuto olwo lugyeemu cause abamu baba tebeetegese, baba tebannabeera financially stable. Gwe ki ekyakugumya at your age and you're like you know what, I can handle this? It came in my mind mu kusooka. Okitegeera. Naye nga sisakimugamba naye kyanzijjako mu bwongo. Ne ngamba ne man. Nga yali willing. Kitegeera. Okola gwe kyosalawo. Nemugana naye omanyi ba. Yakubuuza. Yambuuza. Now do you think it's the right time? Nemugamba yeah. Yeah man. Era nemusaba omwana nabeera naye nakuza olubuto bambi mukazi wattu. Kigambo kyoyinza owa omuvubuka atawa age wa mu age generation yaffe naddala eno naye nga that's the practice gye bakola. Kigambo kyoyinza okufunisa mwana lubuto ati namagambo bijjemu abamu ne babeegaana. Munnange ekyokola muganda wange Nali eyo kikyamu kuba olaba muganda wange osobola okuzaala omwana nga gwolowooza toli perfect oba tolowooza tosobola mulabirira oba ki. Mune those people tebeetaaga kinene bro. Okitegeera osobola ozaala omwana kuba ffe abamu twekuza naye sijja kugamba mbu neekuza okuva ku mwaka gumu mpaka okitegeera. Nze banzaalira eri mu kyalo eri wansi eyo mu ghetto sina mu ghetto eyo mu kyalo munda mu bitosi. Okitegeera bakiyita Lwebiribe lyantonde eyo munda naye banzaalira lyantonde bandyantonde naye nga tubeera eyo munda mu kyalo. Okitegeera. Naye munnange sigamba mbu bweweegaana omwana oyo agenda kufa. Tagenda kufa. At the end of the day oyo omwana asobola okukula nga yalina okukununula mu kyolimu. Nga yekka alina okukununula, muganda we tasobola kukununula. Okitegeera. Muganda wa taata we tasobola kukununula, muganda wa maama we tasobola kukununula. Ng'oyo omwana yaliwo. Gwe weegaana.
okitegeera. So nze kyenjagala okugamba abantu bavubuka bannanga baliyo n'abasajja abakulu kuba wali abasajja abakulu nga nabo tebategeera kitegeera ng'abeera eya atulugunya butulugunya baana like abazaala okukka buli ddakiika kitegeera. Naye kino eno message yalegende wa buli musajja yenna ali eyo bambi bw'obanga gwe ekyo kyokola kikyamu tosobola kwegana musaayi gwe kyekisookera ddala kitegeera tosobola ne bwoba ofa okitegeera. Ate si kirungi ku riskingisa bulamu bw'abaana ate n'omuwala bw'aba teyeetuuse bambi muleke kitegeera muleke asome akule yeetereeze olabe nti yeetadde yeesalirawo kitegeera. So don't use someone kulwokuba gwe olina ssente kulwokuba kulwokuba oli wakabi. No, it's not right. I don't support that. Yeah man. Kifaananyi ki kyewandyagadde okulaba omwana wo ng'akuze as a father? Ki ky'otuula awo? I know omwana wo naye asobola otutuuka ekiseera ne yeesalirawo naye as a father, as a parent osobola otuula awo n'ogamba nti I would love to see my son ng'oba practicing this oba practicing this. Omwana wange first of all waliwo ensobi ze nakola waliwo ensobi teri ali perfect in this world kitegeera. Nyinza oba nakolako ensobi okitegeera nyinza okuba nakolako ensobi si kuba nazikola nyingi nnyo. You understand? Bintu bingi ebiri ku media ebinjogerwako ebibi n'ebirungi kitegeera. So mission yange right now is mpaka ng'akuze walitegeerera bw'alikwata essimu n'agenda ku internet okusomako ku taata we njagala mbeeko antunulira alabe gye nvudde ne gye nkomye wendi bandi abe nga ali proud of me ate nga agamba this is my dad. Ekyo kisookera ddala ekyo kifaananyi kyerina okulaga omwana wange kunze kuba omwana bw'akula nga nawe kennyini ekifaananyi kyo like your celebrity naye picture yo gyakulabirako kuba omwana yenna bw'akula omuntu asooka omuinspiring aba taata we okitegeera oba omumenya omutima ifume. So kati nze njagala omwana wange agenda okukula okutegeera nga ekifaananyi ekibi kyonna Mukama kyali baleese mu maaso gange nga nkijjeewo nga waliwo kirungi kyokka kyali kuba nze saasoma kitegeera saasoma naye Oluzungu oluyigidde ku banno si ku bannange ndweyigiriza siyigidde ku muntu yenna anti ono bw'ayogera ng'olondayo akagambo nako gatta era nga bw'omanyi naye nga ndi great I'm okay yeah naye sigamba mbu saasoma ate naawe omuto andaba tosoma. You understand? If I had a chance to go to school singa nagenda kitegeera naye saagala ondabe gwe omuto ali eyo ogambe Granade njagala kubanga Granade teyasoma biki no yo it's not easy yo kusoma kitegeera. Ate osanga singa nalina chance gwe gy'olina osanga nandibadde more great nandibadde wakabi nnyo n'okusinga wendi kitegeera naye nga nsoma just okuba sigenda mbu nyamba uniform naye nga nsoma nze. You understand? Naye nga obulamu si bwangu. My last question as we are winding up this interview, as a dad, as a father, bintu bingi nnyo ebikuwandiikiddwako nga bw'otugambye. Bintu nga Granade in love with Zari, Zari maama we amuzaala naye omwana agize bwe bati, and of course abakyala abamu bo bamanyi nti Granade oba oli awo ayagala abakyala bakulumukko nga ebyogerwa mu bantu. Kati we are imagining omwana wo asituse ku makya abisomye mu 2:40 n'agamba nti dad kino ne kino, how was it like? How would you explain? Obiyinza ogenda binnyonnyola otyo omwana wo akedde ku makya kuba internet ate tetumanyi ate oba we n'aba ku speed ki naye how would you explain this to your son? Wenjogera essaawa zino ntuuka emyaka 18 ne 19 kitegeera damezi ndi musajja mukulu ndi taata kitegeera. Abantu bonna benjagaddeko
tebadde mistake kitegeera I was in kyali kyaddala kitegeera omutima gwange kyegwali kukola ki ate omuntu yenna agenda meeting omuntu ogenda meeting omuntu yenna go meeting tomo meeting mbu emyaka gimwestimbye ku face oba nti ki kitegeera buli omu ayagala kirungi buli omu ayagala kimwongerayo ate buli omu ayagala muntu we don't nze for me nze si meeting myaka I don't date age kitegeera omuntu alowooza atya kitegeera omuntu go meetings akongerako ki kitegeera ate n'omutima guno okubanga gwagadde omuntu blood ne waba n'emyaka 10 Mukama yatukola fena nateekako ennyindo n'amaaso n'omumwa tuli muntu ogwo nakola omukazi n'omusajja okitegeera so nze bwe mbanga omutima gwange gusiimye omuntu nga mulaba muntu munnange si kisolo si mpologoma bro n'omwananga sookundeetera kiringa studio okitegeera muwala we namuleetera omuntu nga mwavu omuvubuka nga mwavu ewabe baavu naye ng'omwana we gwakola ki bro tosobola kustopinga mwana wo bw'oba gwe nga omwana we akuleetedde you have olina buli kimu okitegeera naye gwe oba ewammwe mulina buli kimu n'ogamba nze ono omukazi gwe nfunye ngenda mufiira ngenda mukolera buli kimu am willing kuba omutima gwe gukoze kigwe guli fine naye so nze kyenyinza okunnyonnyola nga bwe nnyinza okunnyonnyola omwana wange love is love omutima guba mutima tesobola kulwanyisa mutima ne bwoba ofa kitegeera bw'oba meetings omuntu gwo meetings n'omwagala n'ogwa naye mu love ne mu matchinga ne mukwatagana bulungi bro trust me no one will stop that kitegeera kiringa bw'ona agenda ogula emmotoka kitegeera wabawo emmotoka ey'emiliyoni 5 n'emiliyoni 15 okitegedde sigamba emmotoka y'emiliyoni 5 tetambula oba ey'emiliyoni 15 tetambula oba nfuna so example zonna zenkuwadde omutima guba mutima ate love is love n'abantu baba bantu kitegeera yaman lastly kino kyekisemberayo ddala bwe tubali tunyumya oba ne interview zetuzze tukola oyogera okuva mu kyalo eri mu kyalo wansi eri sinze naye mu mamange ne tata wange tuli abaana 3 nina bato bange 2 kale that has been Granade for you. It has been a short interview naye kansuubire gwe ng'omuvubuka ofunyemu kyosobola okuba nga atoyiga biki ebyo by'oteekateekera abantu 221 musanze wano ku studio ya Enobits. Yeah man, biri mugumu era musanze mu studio segera I've been mweno period yabaddewo byonna byetuyiseemu I've been making music mbadde nkola music day and night so nina music mungi still nakati ndi mukola kitegeera bafanzi bange mwenna abalaba oba omumanyi oba badde tomumanyi bampita Granade official my name's Granade official yeah man so music ye wali mungi era 2021 strictly music no drama no bichi no scandals no what naye nga still njala kibagamba city ya muntu yenna okujja Katonda I respect people sala ngambe mbu city ya kintu kyonna ne mulowooza ntya Katonda yeah naye nga 2021 music era just Katonda atukume bukume atuwe bulamu yeah man Alan Cruz gemanya nubagise Cruz exclusive wali nyokwera nga totokumira ku subscribinga gwe mukutu koyino okubanga atofuna ebyakabi n'ebyo binzo kwongera ko ng'omuvubuka kyenyongero kugamba lunako lwaleero